tujja nnyo osibeeramu wano wakka awo tandikira waggulu. Okay, mu kiseera kino waliwo abazuuliddwa era nga bali kubanga bagibwayo. Omu avuddeyo kigambibwa nti famire erimu abantu 6. So right now bakajjayo omulala wuli omukono bigere omulala wuli ebigere mayumba bwe bajjeeyo ali eno ali awo bamutwala wuli bagezaako okulaba baba kitalo nnyo famire ebaddemu nti abagimanyi bagamba famire y'abantu 6 bagezaako okugjayo ali awo tumulaba ebigere awo we babikka awo we wali abantu awo we bali kubikka awo bamubisse naye bagenda kumugjayo. Eyo y'embeera eriwo wano. Jijaje sawa kwe. Venga, mnaleko kushigeni. Yambuka kwa waggulu situla waggulu ukigenda akyali mulandi kati atandikire waggulu abantu osembera taata buli wosembera ompaliriza osembera awo okasima wansi kirira kola tetusika tetwesika mu maaso era jako kitalo nnyo bannange. Bembula ne mama wabwe no mwali ne mama ali omwo bali mukaga abana bakajjayo oyo yekka gwe tulaba era kirira famire mbadde mugimanyi eri muno yonna yani famire ya Kironde era kirira katono baba kitalo nnyo kirira jana ng'obambulako obambuzi bwoti leta awo ate baveeyo babadde ki tebalina buzibu abantu bayigwe
Banaye musigaleeyo. Ate mujja maaso bannange. Mama togamba uli mawuli bagenda kweyogera eno. Tubaleke tubagamba irika. Banaye timweyongereyo. Tukalogane tukirize. Akatiyo werimba. Musilamu awerimba sebo. Awe nini? Au kujitanga msilamu wao. Tate mujja tojja mukama wange. Kiri kitya? Buli kuno bwonna. Portrait landscape. Baba mpola mukama wange. Itaua. Ajeko inali awa kuruka awo ni wabajja. Aniga wansi. Wano waka. Esi bao. Ala gara kuyingula ate ddala.
Kwabaddewo omuntu awo. Waliwo omuntu. Obedde ekigere kye kyeraga. Ati alina sikampola talina muyuza. Oyinza okuba nga wootadde amannyo we bakwata mpola. Omuntu ali awo naye bannange bali awo famire y'abantu 6 bakajjawo bwekigambibwa omu yavuddewo bakajjawo omuto abadde muto muvubuka Uyo kola ne wano wakka mukama wange twegendereze bw'ogwayo tusuula yaabo era tweyongereko emabega bannaye tuli kabebenu bagudde ku wardrobe kati wabadde wasuubirwawo omuntu omulala naye tewaliiwo mulala as of now mu kifo ekyo kyokka oba mu kinyi ekyo kyolaba bakagjayo abantu 3 okubadde omusajja omu omwana omuto omu okusaako asembyeyo naye abadde musajja naye ate ye bambi mu kumugjayo already abadde mufu naye ate ne bakola ki ekyuma kimu ne kimukuba mu lubuto era ne kiruyuza so sad kibi nnyo nyini ddala.